Mukwano dayo soko kati kuliwa mulamu akigwa dayo wamama fino jiro nywe mindi tujja kuyita nga tumaliriza nedda sina jengena ne bo ogenda mukwano ogenda lwampako bwe tayagala bwe nomala okuyiga omulamu ojja kudda genda osoko studying omulamu omanye kye tuwogera genda ononye bu video bwe basazeemu gende wa ya boy gende wa alathab omale okulaba tetuliko okomewo ojja kudda okay sigenda nze ogenda vaako ne kujjako ne bwenvu muddamu ate na kujja kugenda ku kibuloka kati kyalawo bayala kuba kibuloka bogenda kubako mu ate bannange oyo omuwala namugambye jjo kuli kale namugambye jjo akyajinga essimu afune data kitegeera senga yakwedde ku bujulizi onaakomyewo manyi ne masannyalaze tusooke tuwuliriza emboozi maama gwe alina amasannyalaze nga tegaaka agago ganzikiza wangi maada ngamba gwe solobi talina data obeera otya amasannyalaze nga tolina data choose one kale oyagala tuwulira story ya celeb superstar number 1 Chumi no nga tolina data amazima ganyina okujjako abantu okwebuza amagezi nedda nina data gubadde muliro ata gubadde muliro kati gobe otena amasannyalaze nga tolina muliro iye gubadde muliro amasannyalaze ago galwaningira ku muliro genda maaso tunnyonnyole manya amasannyalaze nange gansu stadi akuyisizaamu empi kati nengenda bwe nava ku kuhinjirwa Chumi nankubira essimu yali mulungo ng'alina abakyalibe ababiri kubaliibe nasanga nebampite mulungo lindako Chumi nankugamba ogende naye okuva ku saaluuni anti yangamba ngende ensula ewembu nja kukeerera wuwe nokkiriza nkole ki ngende nyambale ngende ku mukolo ne mugamba nedda nengende ewaka kati bwe nava ku mukolo wali bayiseewo like I think nga wiiki emu nankubira essimu nambuuza olwa ne mugamba ndi makinde nagamba jangu emulungu nengenda bwe natuuka nangulira bbiya nagulawo ekyennyanja naye nze sirya kyennyanja kino kirimu supu nagula ekyennyanja nibalinze nenywa bbiya nangulira ne busigala bwange tuwulira bwe twavaayo ne tugenda waliwo ekifo kirati we twavaawo awo okulya ne tugenda waliwo ekifo ekirala awo ng'emulungu simanyi we bakiyita but it's a nice place netutuuleyo annayo jjukiza kati baali balina emmotoka ye ne bakwano be kati ngasuula mu mmotoka tugenda bwe twatukawo ku roundabout emunyonyo emmotoka ng'ensika nze ne ŋŋamba Chumi nze kanenye taxi ngende ewaka Chumi n'aŋŋamba lindako tugende emmotoka makanika ali kujja gikola lindako tugende ewaka kakazi gwe nja kuzina tuwulira namugamba nze ngenze nenenya taxi kati kiki ekikufeza ekyokuzina tebakuzinangako ekiri okunsesa engeri Chumi negayirira nga tugende ewe nga kati munnaye nga nzirayo ewaka Chumi nga nsindikira voice note biki nemugamba nja kujja kati essimu nembulako awo nemubulirako ddala for 2 years paka mu 2022 kati Valentine 2022 nga muzeeyi yakatuggulawo nalina mukwano gwange waliwo gye nali mbeera mu shelter kati nga tukola ki nga tugenda ku gundi ku Raza bwe twagenda ku Raza that day bali ku premieringa olimba lw'omusajja bamuyita Tuna disclaimer Raza bala y'abasiyazi genda mu maaso gundi waliyo ono ani this very famous DJ ono omukadde ono ne yasookawo mwerabidde erinnya lye oyo kati DJ Rachel omusajja ono Mel DJ
Chiru. Webale, that one. Yeah. Kati munange DJ Shiru na premieringa oluyimba Royo muyimbi gwe bayita tuna naye n'oyo tuna yagezaako okunkwata mu lockdown eyo musajja sirimu erabira kyokka nga namubakinga ku luyimba Royo ya premieringa nsonga nyingi. As a friend, I did it for him as a friend and then he tried to rape me but munange nga ne Chumi gyali kati Chumi bwe yandaba nga ngamba maze nenkufuna leero ogenda nange ne mugamba leero tugende ne ngamba mikwano gyange nze ngenza ate sisanze toastad uyo wali homeless ng'osula mu shelter naye by the way I've never been homeless nina bazadde bange bombi they are landlords me I've stayed in shelter mado batugamba wali obera mu shelter wabera mu shelter yes mundanze rachi nali mbera mu shelter ekoti naberanga mu shelter kubanga nagala nawe embozi yo audio senga koti eno gituleke koti ezimwe ya jaji na bintu tanabatuuka tuli ku Chumi asinkana atya omuwala amuzina atya amukuba atya kati era olunaku bwe twava ku Razanze ne Chumi bali nembalekayo Chumi nantwala ku Milane Makinde nangulira omwenge twavayo ne Chipaya for cousins nga bitukubye ne tugenda nga tujja ne tuke waka ne tujinywa ne muwaako ewa Chumi salama road nga tunatuuka we warasa yali abeera azini ne mwezi mwayambala wawomerwa mwayambala kondomu mwekebeza eziriwa mwayambala kondomu nze sizimanyi kondomu ezo ze bambala ne mwezi nedda wawomerwa zikozesa straps iye okay genda maaso yakwambalira bistrap nedda nze namugamba ebyo sibikozesa nze lwembikozesa nga nzija omusaayi kati yakuzina nakukomba obusolo nakukuba finga yankomba kubanga nali ntamidde naye yankuba olugalo yakukuba olugalo ate ogambye wawomerwa kakati wawomerwa ki nawomerwa gwatajjukira wanje olugalo lwawoma ekyo kyosobola kyerabira nemwebaka mwanaaba twanaaba Chumi muyonjo nnyo by the way mpulira netwebaka muzikado biki enkeera nakera ku makya nangamba kangende nkole ki ngenze kukola wandika mu comment nti bamala okwezina ne banaaba ne badda mu cuddles wandikawo mu comment nti bikado cuddling abanyankolere kolit okwefumbata yes nga befumbata bati mbalage Mr. Nganamu ali wala naye abali singo mukwatawo piro kati bano bali eyo nga bekutte bati genda maaso kati nagenda nangamba emisana like during the day ajja kusindikira sente z'okulya emisana nansindikira sente naye like nga tanasindikira sente nagezaako like oba essimu yange yali ezikidde nenkozesa essimu ya neighbor yali alina ba neighbor nga ba university students baali bano abaana bano aboogera French nenjogera n'oyo gayi n'akubira Chumi essimu kumbe Chumi yanyiga mbuzi nayogera ne neighbor tayagala oyogere na muntu yenna kati nze saategeera mbu yanyiga mbuzi njogedde ne neighbor ne mukubira ku ssimu ya neighbor olwamala okuzina enkeera nakulekawo ye n'agenda okukola essimu yange nenzikira ewaka oli ku hangover ey'omuzino mpulira wasiimuula awo ewaka n'osiimuula n'oyala obuliri
Nazuka nenaba, I cleaned the house, I organized it, ne mulinda. Tuulira. Nosimula. Nosimula ennyumba, wayoza engoye. Echinabiro wabweru. Yeah, I cleaned the shoes. Kati. Boya, ne waita ongedda kikanga asatu Chumi nansindikira sente zachi ez'okulya. But those days nali struggling nnyo with appetite. Nga Syria era nali mutono. Yakusindikira mmeka? Gwali mutwalo. Nakusindikira ezako. Kati bwe yakumpa n'engenda. Kati ezo ebiseera nze nali sayagala nnyo kulya food nga ndya nnyo junk food. Kati nengula ki? Nengulako fries nengenda nengula nobwekebwa appetite. Ne appetite negana Chumi nakomawo ekiro. Ne yakomawo ne bottom omu. Ne manager we ne mukwano gwabo omulala omu. Nga balina Uganda Waraji, balina weed vibe. But that day nze nali nkoye saabera mu vibe. Chumi nangamba. Komawo. Mbugwe tonalya. Mbulya emmere nze sigenda kuzina nga tolidde. Nemugamba naye appetite eganye. Kati ne bafukuba vibe ne bakuba vibe bwangamba mbujangu onywe. Nemugamba like I'm not fine. Neneba kakati mikono gye bwe bagenda. Chumi nga tandika kunzu kusamba muweko. Nemugamba Chumi, I'm not feeling well. Maybe but you wait in the morning. I can give you before you go to work. Chumi nga biwulira. Chumi tayagadde okunkaka. Chumi simugambye ndeka. Chumi tankubye oluyo olusooka. Okutu kweno ne kuvuuma. Fesi tezeno, eziga teritonye, Chumi tanyongedde ey'okubiri. Nempuuma, I spent like 10 minutes nga sina kyempulira. Wallahi. Pulo! Yakubeno mwati. Okutunu ne mujjamu. Yankuba empize baakuba Yesu. Bannange. Gwewasiyaga. Oba yeyongeri nnyo okulaga mu laavu. Kati olonga kuba akugamba Ninakuba. Christine mpaapo. Like like ankwatira nemugamba nawe baby nedda. I'm not feeling well. You wait in the morning before you go to work. I'll give you. Wala inamugamba I'll give you as much as you want. Just wait until tomorrow. Mama, ngolooza biwulira ndooza lino bitegeera tabitegera nali njogera Luchina. Nakuyisaamu awe empi. Yampisaamu empi zaali bbiri. N'alyoka mpuma nangamba kawala gwe weefuula owakabi weefuula alina ssente tolina ky'oli munaku. Nze ndi mugagga nze nina amaka 3 ewa yangamba ewa full figure mama we ne wanina Rose banaani omulala omwimbi gwe yangamba mwerabidde okusatu. Yalina amaka 3 Chumi agogemba menyedde amaka ag'okusatu sigajjukira. Spice Diana. Ngaliga Spice Diana genda maaso. Nemugamba Chumi, neze sikugamba nga kunti nina sente. Nemugamba Chumi buli mwaka Chumi kapinga live. Chimanyi kuoli. Wanje? Genda maaso. Nengamba Chumi era buli lwonsanga ntera kugamba mama nga nindidde wali tuvola bulijjo sikola kisijja wuwo. Ekyo ne tukivaako. Ndoza yalaba nga ndi serious nemugamba by the way Chumi I can go back home anytime. Zalinga saa mwendo ogw'ekiro. Nemugamba nze mama wange yangamba niwezi basaawa meka funa boda ne woba ova mbaali weba esobola okutuusa. Gifuna oje ne oba toyina ssente. Uwulira. Nankwata like nga nsindika nanfulumya nga bwankuba ku bisenge. Bwe twatuuka ku gate nga laba ndi serious ngenda nanzizaayo munda nangamba ddayo weebake toyina gy'olaga. Dayo munda. Otwaddayo munda. Bottom yali yeebase namugamba gwe kyuka. Oli ng'akyuka ng'ateekawo. Naye nga bamuwa ebibye nange nga bye bampa. Buli omu yagabana. Tewaliwo kusikangana. Nga bamuwa empi. Yamukuba engalo mu kabina. Olimba. By the way, ham. Tirimba billa wallahi. Ham. Okizo okufesa wazino Chumi yakuba omwana engalo mu kabina. Linda ko ham. Ham. Wallahi waliyo ba study abazina abavubuka ba bottom.
Ndeterayo. Sagala nzitebazadde omuntu ayinza ogamba nti nimba essaawa Chumi yakuba omwana olugalo mu kabina. Abakazi ba stadi abazina abavubuka ba bottom baba strappinga they Thank you Senga. Never comment harm, so I'm telling you I know what I'm talking about. Senga acid oli bottom Harm tombuza oli bottom ya kisiru. No, nze ndi bottom. I can speak about our good experience. Banange mulekera otusalirawo Senga acid. Sisobola kukera kumacha ne nkugamba banalugalo kiche bakola because siri nalugalo. Ham live ojikoye. Nkugambye waliyo ba bottom bastard abazina aba. And it's okay. Nina n'omusiyazi omukazi that I know eyazina matako walipa omuvubuka oyo nga omukazi oyo nga stud yazina Kimu genda mass era bwe yamala okuba oyo omulenzi olugalo mu kabina. Linda bana muninde ko njogere opinion yange njimalirize. Kale Nyabo aba study abazina ba bottom je bali nenge je bazina mu jeri nete baba kubangalo matako ekira okulimba yamukuba engalo kino nkyogera kikakaza ate Linda I'm speaking ogenda kwogera please. You are in my time, reclaiming my time. I'm speaking ogenda kwogera. Chumi tazina balenzi ekyo nswa no kusiba sente. Chumi tazina basajja nswa no kusiba sente. Chumi gwenjogerako ate bo single government yambala strap na amuzina mutako. Maybe I would have said yes. Singo gamye nti omuvubuka yazina Chumi kwanga mlimba study abatuka nabo bagalo bazina awonawomba manya tenga baganyo ba bottom kati hamuka nkubuuze we bazinira ono waliyo taliyo akugambye bazina omuntu ngala bakati owakanaki mukwana ekyo kibozi just kutseringa story ebyamukuba byo si bibozi ebyakuba study olugalo kibozi Senga acid lwaki Chumi abera akuba omuvubuka olugalo mutako ngono wali gwasobola okugema omukazi ya mumma nga mumma bichi nawo no banange Senga acid you do really believe this guy togoberedde embozi obadde ki baluga musabise anything Senga acid I feel like anya byogera era under what the life is not about kukakasa muntu yenna mbozi ya kati nzeni lwaki obitugamba naye nga bastadi abazina baboto you're using Chumi to sell yourself. You're using Chumi to sell yourself. Ayinza okutamya live. Thank you. Banange by the Senga acid oyo yani oyo yava okuva ku live kasoke mugambe me I'm not using Chumi to sell myself. I have been on Power Magic Prime on Date My Family. I've been to Miss Uganda 2023. I've been on Urban Debate. Teacher tegeza. No, I'm not actually simanyi ani ajeko ham. Temumujako it's just that ham akutamya live like he argues up nze manyi ba study abazina abavubuka ba bottom. Baba mbalira zi strap baba kuba engalo marina. Ne strap naye wala Chumi yamukuba engalo. Nze byo I know them banji. Waliwo n'omukazi eyazina matako walipa mumanyi. Genda mass. Era bwe yamaliriza nakakana bwe yamala okukakana nga like tugeza kuko kakati naye nebase like ajja yagala kunkwatako ne mugamba like lwaki bonkwatako ngo kolaki ngowunya akabina like ovakwata mu kabina. You've not even washed your hands, you're touching me. Never one neba kawansi. Kumachela yakera kugenda ngabo yakola the previous day. No yo muvuka ne nakera na agenda. Bwe bagenda nazuka bulungi nembaza nti kati agenze tagenda akoma otalina kirabidde mabega. Nenzukuka ne naba I cleaned Chumi's house. Yera ndekedde sente z'okulya. Ze nakozanga transport na mutwale era. Mutwalo. Iye. Ezo sente zinakozanga transport yange. Ewa mukwano gwange. Chumi naleka nga muyonjeze nyumba ye nga nzigaddewo ebisumuluzo nafulumye engato ze zaali za black nga ziri closed nentekamu ebisumuluzo bye nemuteramu ka cheat
Nemugamba, thank you for everything, Chumi. Nenteka wansi, Christine. Nengeda. Bwe nagenda natukira wa mukwano gwange namukwano gwange nasooka okunyumizanga kyakantu kako because when I left I was very traumatized, I was very paranoid nga wemba ntambula eva mbeera we bati like I'd be feeling like Chumi is behind me wala when natuka nagenda ko Power King ku TikTokers night ne musanga yo nenekweka wansi w'emmeeza nenekweka wansi w'emmeeza ngali ku teni yange nenekweka mutoyi nyabo pola we want to believe you. We want to listen to you. Yes. We want you onyumye emboozi yo nga toleseyo anything. Lwaki walinga otambula mulinga ofiiringa mbu Chumi is going to attack you. Why? Wali omukoze eki? I was paranoid. I have been in very many toxic relationships where people have hit me, like you get it. So like I relived that trauma and then also whatever happened. So your paranoia yansigalamu for a very long time. And I used to get nightmares. Ngampawa muke chironga ndota. Okay, funny dreams. Not good dreams. Nga bali bakuba nnyo. Nga bakuba nnyo. Genda mass. Yeah. Kati. Tumanyiddwa bamalaya. Genda mass. Anyway. Linda ko hamu. Linda ko. Genda mass. Anyways, okuva Chumi yankuba Renada musanga radio ku Power King. Renada musanga nga nkola ki nga nekweka. Nembera mu fear and I used to fear even to speak out until this year when nalaba interviews aniza Sorobi. Nen commenting akuchi. Nembera mu comment section. Sorobi picked interest in me. She connected me to to the interviewer. Buli omu alowooza nti I'm high. Since I was in rehab, amadagala gano garawo okumva mu system. So I look high even when I'm sober. Gega kuliko gega kwogeza bino. Toka Genda mass. This is mental health awareness, by the way. Let's not now be funny. Mulire ebibozi by'abasiyazi mubiwulire. Bebato babeera nno. Bebato. Anyway, what am I saying? Nze byebyo. So finally, bwe nafuna obuvumu, netandika okunyumyanga ne Sorobi on WhatsApp, bwe yakomawo okuva e Brazil, nakola ki ne tu meetinga because this video which has trended was posted when was it? Joe Luli yesterday but one over 2 days ago. Ani akulimbye mbu ya trending. It did not trend. Yeah, trend is because I'm on YouTube and maybe when people are calling my phone for interviews. Yes. Thank you. Genda mass. Genda mass. Kati era olunaku twali twakakola interview. Actually nali simanyi bagenda kujipostinga olunaku lwennyini nyini. Bwe nava ku interview netugenda ne Sorobi netukola challenge y'oluyimba lwe luno lwe yakoze olwannama ku Dembu olina wano oluyimba kwanga ali yafa challenge netuzikola mwena Sorobi mumutegedde Sorobi mumumanyi bamanda naye senga nagenda okutuuka ewaka nga bano abali ewaka my cousins bali kuŋŋamba mwana gwo tukoze ki, what is this video yasooka otuuka ewaka okuva video eno bwe yatambula nze sikyafuluma nagenda kudduka gula kintu nina wafuuka serebu to everyone banzije mu groups zembaddemu like the feminist spaces because of that video because now I'm in security they can't invite me to activities because if I'm seen with them yes we know what can happen after that. So yes, that is that. And tell us what can happen. After this video leaked, there is a group of people that sent it multiple times to my mother. Mama ange yafunye pressure. I'm going to deal with them traditionally. Nze ngenda baloge kirungi abaana basitani tuli baloge. Kakati nyabo wagenda mu rehab after your encounter with Chumi or before? The first time I went to rehab was in 2018. I suffered a mental breakdown. Then the second time was after the Chumi incident. Last year in 2024. Kati question ogambye Chumi yakusaba akabuzi n'ogaana
n'akukuba empi. Tusiigire ekifaananyi. Tusiigire kifaananyi ekya incident eyo. Kirala ku buliri mwaliko ne bottom oyo. Iye twasulako basatu ku buliri kubanga obuliri bwali bunene nnyo. Abalala baaliwa? Bali bagenda oyo bottom ye yasigala. Okay. Enyumba mujijjukira bamada, enyumba watudde mwajjukira. Wait, nyabo. Tusiigire ekifaananyi. Omukwano toyiye enyumba teri agimanyi togirabanga ko even in your wildest dreams. Mada. I know the house you think this one is, but this is not the house you think it is. Mukwano naye tonnesibako. Nyabo. Tusiigire ekifaananyi of that night. Nga abalala nga banywedde enkwacho ekute wansi ne waggulu, abalala banyuse, mwe abasatu mugenze mu kisenge. Chumi akusabye akabooza kwatirira omugamba I'm not ready, I don't feel good. Maybe in the morning bichi. Tusiigire ekifaananyi. Chumi yabali makati noli tusiigire ekifaananyi. Auntie, like eyo nyumba Chumi gye yali abeeramu at that time eyo ya Salama Road mbadde bagamba, it was a one-roomed house naye eri self-contained. Kati bali we baagenda automatically twasigala basatu ne baggalawo olugi. Naye me already nze nali ntandise osumagira. Kati bwe beebaka nze nali wane na wasemba. Chumi oba lindako. Was it a studio apartment because ogambye one room over a one yes, room? Yes, one more like a studio apartment. Over a studio apartment. Studio apartment nga just room emu. Okay. Tekuliko kisenge oba ddiiro. Kati Chumi yasula makati omuvubuka n'asula wa ku kisenge, but me I didn't mind because you get, we all have bottom friends we share beds with and nothing ever happens. But like for me, in that moment after the slap, honestly speaking, it's like I froze. Okuddamu oba okutegeera obulungi obanga nze okuseku kubanga honestly speaking ebyaddako nalinga zombie. Have you ever been in a place bakuba obiyiru munonga you want to stand up and go back to the toilet but you can't even move? That's how I was. bakuba obiyiru muno no vera paralyzed. Zaali bbiri. No sanyalala no unga. Amatu ne gawuuma. Okay, kati awo wembadde njagala amatu bakuba empi. Olwo stadi olwo bottom nga ali kuchi. Bambi, that bottom had nothing to do cause like me engeri gye nawira emboozi ye ne Chumi, it's like Chumi has like maybe friends like batera okuyamba financially okitegeera, cause even that day that boy was yali ali kugamba Chumi nga bwaguddewo saluni empya biki yaguze ebyuma. It's like they were asking for some kind of support and Chumi was going to give it. So at that point, this boy could not do anything about anything. Okay. Gwe noddawo ne weebaka ne bazina study. I mean bottom. Noddawo. Anti jukira. Nenzirawo kati bwe yajja neno okunkwatako we namugamba nti like tonaabye engalo. Nenva ku buliri nenzira wansi ne nebikaduve and like yali alina a very soft carpet. Like just all away like as if you're sleeping down. It was very very comfortable. Nebika kiduve we nasula wansi paka kumacha. Teyaddamu kuntawanya Chumi kasita yafuna kye yali ayagala. Omanyi lwaki nkubuuziza one. Omuntu okukuba MP amatu ne gawaawaala. Not once, not you need twice. treatment. Nga bw'ogambye, I wanna know why did you not leave? Anti towulidde senga wali we nabanyumiriza nti namugamba nzigulirawo ng'amaze okunkuba n'agenda nga nsindika ku bisenge bwe yantusa abweru ku luggi ngalaba ndi serious n'ansindika n'anzeza munda. This person is stronger than me. Nalisa kumusinga manyi mbu muyiteko nkozesa ekiwago. Nanzeyo munda n'angamba genda weebake toyina gy'olaga.
Tewakuba nduulu. Noddayo. Neweebaka. Nenneebaka. Otulo. Okay. Kakati after that, Chumi, nakeera ku makya. N'agenda. Nyina n'agenda ku mulimu. Ne munne gwe baakubye. Ne munne n'ozuukuka. N'omulongooseza ennyumba. N'omutegekera ebintu bye byonna gwe baasuze batimpula. N'amulekerawo n'akanooti mbu thank you. N'akulekawo. N'amulekera n'akanooti ono. Ssente ez'akameeza. Ez'okumukuba empira amwebaza. Ono n'amwebaza senga. Ono yatugambye bye yali avaawo. Musirike nnyabo. Omuntu eyakutimpula. Toko sirike ojja kunziramu. Omuntu eyakutimpula. Nakuba oluyi jukira tolidde. Enjala ekuluma, you're not even ntowulira na bulungi. N'akutimpula left, right and center. Wenna amatu ne gajjamu akawulukutu. Avuddeko. Justice for Uncle Chumi. Avuddeko. Justice for Uncle Chumi. Adde. Justice for Uncle Chumi. Ate bannange anyway senga munaye platform yose I can't tell you what to bring. This is lwaki even tuuliza bamalaya nga baneno banonya trending. I'm trending everywhere ya. Nzali kama sanyalaze. Senga, have you realized nti ye n'oli Omuwala they live together? Ne playbook ye yoli. Oliani, oli kali akawala kasoko kujja ne kagasamira Chumi. That friends that they live in the same house Omuwala. We ali atudde lwe yasoko kujja ku live wano yali atuddawo. That's not the house. Echeche nyumba siye. Anyway, Kali, if it's not the house, but amogede kuna atukamanga ba meeting, asimanyi bichi they are together. No, script ye eringa ya Sorobi. Yes. Eya ukanamuko but aina script ye mu but Katono. Yes. Eya ukanamuko katono. Yukira. They have the same abuser in courts. So, wayinza kubeerawo similarities. Tenga, omuntu ali ku drugs, omuntu abadde mu rehab, omuntu abadde homeless, talina kyatugamba tatwawo natugamba simenye ebyo. I can believe amini ba study ba relationship bibeeramu ebyokulwana ebyokola ki naye bino byonna abitugamba tumukolere ki era for what ayaga tumuyambe tutya tyanonya fame people because balabika Chumi afunye erinnya they all want to ride on her. Njagala akomewo nnyabo, njagala okomewo wano. Agenze kunywa njagala laliyo kajja tunyumize nonsense. Bachi ayagala Chumi babiri. Njagala akomewo ninabye. They just want to trend. Chefola gwe main cool otabaddewo ono malaya tuse naje tumkwata ku hot mic ngagamba ya ina masanyalaze tujja mulinda. Era ndoza mu idano bagambe na trending ze video that is natuka video yanso se waka abyoka ne bagira ate kati nabireta mu bakazi mweka mbabuzi. Abali ku live eno I don't care oboli musiyazi oba nedda. Mugisha olinga amazi olinga omwenda gw'emmana ya nnyoko. Genda mu maaso wammasenga. Omusajja ayinza okukuba nga bw'annyonnyodde bw'atyo. Ne weebaka ku ssaawa 9 ne weebaka otulo. N'akeera in the morning n'akulekerawo ssente z'akameeza n'agenda n'olongoose ennyumba ye gwe bakubye n'osiimuula n'oyala obuliri n'okuuta engatto n'omuwandikira ne ka note thank you for everything. Yes. Nze mbantera ku poliisi. For what? Nako ekyo singa osaana okabira drugs kati malaya yetaga rehab ndala zembabuulira yegenda kuddayo mu rehab kati ye noyo story bayina ekibiina ky'abo abawala bali awo bebadda mu bisiyaga bazina ku basajja bebadde eno bebadde eri banoonya muntu kwe bariding banoonya kyakulya. International model gwe toli musiyazi you don't not for abasiyazi tuyina bine bitujjayo sympathy card mwate simanyi video ya trendinze kati ewaka banjije mu group pango byegwe mu bigundi I'm so traumatized bichigenda mu rehab bakujjanja before yabyogedde dda. Hey we data sympathy card ya basiyazi genda ononya asylum genda anti gyoyagala
Yagambye tajagala ya traveling adda. Agambe tajagala ya traveling adda. Kati yazze wano tunyumiza tukole tutya. Justice Which fetuli koti. Uganda court tamanyi jeziri. Court zema tamanyi jeziri. Ye kati justice. Oyo Omuwala alazeewa. Akomewo wano. Eza data zimuweddeko agenda mugula munja. Tenagwa. Naye Chumi is violent without a doubt. But senga kankubuzeeyo ekibuuzo. Oyinayo any evidence eraga nti Chumi ali gundi? Mukubi. No, I understand senga. Naye munange, we can't say kubanga tetumulaba nkonga akuba omuntu. Mukubi. I can't mugambe ekyo kubanga sirina any record oba evidence yonna. How sure are you nti bano tebamuwayiriza? What if bamuwayiriza buwayiriza? Kubanga bonna tebali atuwaddeko receipt byonna ebintu byebogera tebikwatagana bonna bali ku drugs ate biki ate rehab. How sure are we? Maybe she was trying to omuntu senga ali ku drugs. Asobola okuwayiriza anything. Osobola mukuba oluyi n'alaba nga amutemye ejjambiya. Amwala yatugambe amukwano naawunga ate simenye takyategera ate simenye kitalidde ate everything does not add up. Biragidde ddala ng'omuntu abeera under the influence nga nebigenda maaso ku nstabimanyi. Chumi weesa nyo bino ebikazi bifeeriya. Amazima gali nti omukazi ye nga ye taliiko. Yes. Ekyo kimu. Ate ayina script efaanagana. Ate kyaliwo oli bali ku mission yemu kati senga asidi abaana be Uganda n'okujira kati yeyita celebrity temulidde oluzungu lwamujjako naye nze njagala akomewo nkyalina bye njagala omubuuza okumanyanga abantu Uganda bali delusional nkimanyi kwoli nkomawo nnyabo nina bye njagala okubuuza kati alowooza superstar ate talogana ya trendinze mwe mumulindeko mugenda mulaba mumulindeko mulitirako mawono oluyimba subi waneeno naye taliwogeddeeko oluyimba mbu yasimenya futuringira bebamu senga nzidaba malaya balina ebigulupu bye bebaddamu bakazi baddamu basajja bebanoonya ekyokulya bebakola ki bebakola drugs bagendako mu rehab bebavaayo Kampala ogimanyi kyokka tuli wano tukiwa obudde tukiwuliriza nze anyway I know nti senga abadde ayagala ku extracting agundi but it's just like why are we even listening to a drugged individual? I mean, like we are always listening to Chumi talking shit, so we might as well listen to Gund. Listen to other people. Wanga. Uganda olema. Bannange ebisiyaga si business. Nyongera bajjukiza ebisiyaga si business. Mwabajenga mulowooza mbu mugenda tuka mufune sente ogenda scamming omuntu. N'abasiyazi si basiru. Kambabuuze mumanyi baire senga okimanyi nti nze ngenda Uganda sizina nnyo bavubuka mumanyi lwaki omala ozina omwana n'agenda wina atuta polisi n'agamba bannange yankute yakoze biki nga akimanyi nti amuwazzeemu n'akasente ng'ayagala ssente bannange naffe mwagala blackmail nga tutegeera tetuli bazolo yes goza kanzime lwaki nalina by the way nze senga asi rule number 1 Uganda sibera na namba ya Uganda omanyi lwaki buli omu alina kunsinga message ku WhatsApp antonkubira. You fucking send me a message ku WhatsApp what oyagala obireka. Ereza kansime ezo nana zirina guloza lwaki. We are not stupid. Mulowooza mbu ffe tuli basiru. Mulowooza omusiyazi yaba tamanyi nti blackmailing nga gibali. Naye kirala gwe malaaya ebyo ebbanga lino byogedde bye byabeerawo ebyo lwaki bulijjo olina kyo bitugamba. Lwaki olinze Chumi n'amala okufuuka Chumi gwe tumanyi kati n'olekujjo twasamira. Idiot. Yagambye amala akulaba solobe. By the way Chumi simanyi kiki olinda kuutula malaya zineeno n'ozikubira ddala nezitaddamu kwasamira. Yes. Simanyi what are you waiting for? Chumi bagamba oli mukubi kuba omuntu tukwena ebirabo. Omuntu ne rahaba ajerabire. Be ng'olinga alina basi actually Uncle Chumi nze ngenda kuwayo ekyabiri be ndalaba ng'oyiye malaya ebinnyo zino zimalaya ezimu bezi. Bagikwata video jikoleko ng'obuyinza bwe bulagira oli musajja kigwa atasobola kuba malaya singa babulungi singa tali mukwasa mali neno Chumi kuba malaya mukube si mwana wa nnyoko pali mukuridingira kunya ebintu ebyekisiru Chumi lumba malaya ogiwutule gwedda banaze singa nali mbeera Uganda musaaga olebe mwasama ebyo
Mama, Junior Mutuli. Singa na mulumba dane muiwaga aganyo singa takyayasama. Nze mumbona bonyi nga siri Uganda. Junior Mutuli nzija Uganda. Onja samiranga bwoto. Bana okola chime bisimi baletanga abantu police. Aku mutume billa ogezanga. Bakutenda. Nzija December ono. Mulundu gebye byintu ebyekisiru ebyo. Nzo ndundugira ko no. Mwenye bana Uganda temuko wanga mitima muli kyejiba kalubanga bulungi. Mukwano. Nze. By the way, Junior Mutuli, I dared you. Wakaje to by the way, nga tetunagenda mu maaso. Joey ne mukaziwo Hopkins Nashi. Mwali tugamba embaga yammwe yanaku z'omwezi 12. Desemba. Omanyi nze seerabira. Tubalize bannange embaga ekyaliyo oba tudde ku bidda. Oba ya AI. Today is 12th. Nali nakiteeka mu reminders zange era kumakya bankadde Joey and Nash's wedding njinoonye. Senga teweerabira oteeka mu ne reminder. Nateeka muzo omuntu kasita oyogera date nateeka Joey ne Nashi embaga yaddi mwajja wano ne mutugamba ngenda kuzomwe simanange yenze yawulira obubi. Temwaliwo wano. Twaliwo. Yagamba pozi December. Twerabira ffe tetulibana stand tetujjukira twabyerabira ne remember bajja wano ne bagamba balina embaga makeke. Ne tu celebrate nga wano ne tubakubira obugalo. Ennaku z'omwezi 12 December nze I remember. Era mbadde waawo nga mbuuza nti what happened. Ngalabe kale agamba December y'omwaka ogujja. Okay. Genda mu maaso ham. Bannange fabasiyazi tumanyi okuplayinga with your emotional feelings. Since mwabana Uganda mukozesa bwongo bwamutegeera mukozesa emotions. That's what we do best. Bibadde atandise bye bibozibozi abewakane bankyawa bangobye mu kika. Bitch you need asylum. Gende Kenya. Gende obeere Kenya. Gende Rwanda. Nawuliddeko Zubeda. By the way, Zubeda, webale nnyo interview gye wakoze ku muganda wa Ramesh. Webale nnyo. You asked the right questions. Lwakuba twabikoowa. Zubeda. Ogwa musango bannange gwa nkomawo. Zubeda tubadde tukusaba. Tuleetereyo bambi story endala ebyo ebintu ebyekisiru twabikoowa kawadde bibyana tetwagana biwuliza kubanga bikadamu. Chosen Becky akedde n'akaaba amaziga n'agamba omusajja man Chosen Becky agambye mbu abaana be baali tebamanyi taata. Mwaka tebamutwalangako out. Nedda mu movie va kwekyo abaana be nga tebamanyi taata waabwe kati bannange yabeerangawo. Teyabeerangawo baali tebabeera na bonna yali era mbu no abaana nga buli musajja mbu nga bamuyita anko bambi. Senga, do you really believe omukazi ayimye? Do you really believe omukazi omumpi ow'e Masaka nga ayimye ng'agudde mu mukwano? Omukazi w'e Masaka tobamanyi. Niki mwogerako? Rebecca twabeeranga wano eno ng'ekyo kimalaaya ekyo ki Rebecca nga kitijja n'omusajja wano nga basiba buli mu kiro na misana. What are you telling us? Abaana tebanyi taata waabwe whose responsibility ogamba omwana ani kitaawe omutuufu? Whose responsibility? Okazi ogumpi ogw'ennyende n'ogw'e Masaka nga guyimye senga asidi toguwulirizanga. Rebecca ngaffe ate bannange Rebecca tomegga n'oluma wano twakulabanga ne Amiri n'abaana. Exactly. Kati kiyimye. Bebi tebibeeranga bisaze ebikazi by'e Masaka ebimpi ebyamanyira amanene ebyo nga biyimye bannange nga bigudde mu laavu. Senga yagamba etajja kuddamu kulimba luli yalinga alimba. Kugambye. Beki tasobola butalimba pozi ne kirala. Muganda wa famile ya Becky muve mu bufumbo bwa Becky. Senga. Ntegeeza. Ruthi
funo omusajja akuwase va mu bufumbo bwa muganda. Genda Amiri akuwase. Genda Amiri akuwase nawe nfunayo musajja owuwo oyogera nnyo okola ki obufumbo bwa we cannot have every family member be all over. We have one and it's banange Becky is enough for all of you. Senga bireke bikazi bye Masaka tebitegeera bebitoka ati bebi unajanga bakibira omusajja cyandika sister yange yanzira omusajja tebitegeera bireke bire mugwenda mugende mufumbe twala ne brother wo mugende mufumbe. Tata wa Rebecca genda obulire enjiri. Nawe genda mu bufumbo naye agendereko ne mukoddomi we. Mama wa Rebecca beera mu bufumbo bwo ne musajja wo pastor. Mubulire. Aho wenyini mama Rebecca teyafa juzi. Yali mama we muto. Kati kasenga soko pozinga okumanyanga bandange ba malaya babbi. Malaya yatijja ngalinga kama nyina afudde. Naye kola ebintu nasonda amabugo n'abantu mama we muto. Lwaki ateka ko gago disclaimer nti mama wange muto. Abaganda era noyo aba mama wo. Anti naye okugamba nti mama wange muto nga yasolooza amabugo. Nga bantu balooza munnange mami wa muzaala. Kumbe byali wa mami wo muto mama wali yeyagala. Mama wo muto nokola otumma nokola byonna byakola. Bandange yatijja mwenzo kugamba nyina yennyini ya muzaala afudde. Hita chikaye mama. Gabbi bananga gakazaago. Ana twali chikaza senga namutegera naye waliwo kibayita okuinsinuatinga okugezaako ekintu kipushinga mugundi kitali yes she lost someone her mother but she could have clarified mbanange this is sister wa mama wange. There's nothing wrong with that. Mpulidde kawa abagamba mbu Amiri mbu teyagulanga ki teyaguliranga abaana bintu sente yali tazirina. Senga asidi Amiri yali manager w'ekyo kimalaya sibe yali bazikolanga bonna yali zinanga kimalaya kizirya. Amiri Amiri sente zali azikola muki yali aziteeka wa musajja watu olinga bomulaba pala yali azina bakazi yali akwakingane katupemba mulika utafunanga yadde omulema sajja watu mumaze kufuna bizibu neye yola atandike okufumba pira okitegeera yali nga aziteeka omusajja senga asidi oyinawe musendi tinga bagamba nti Amiri akwana Chamulo omusajja yali awo alinga zolo buli kimu kya senga asidi ebintu bina byabenga ku kamera ngo buli sente zakwata aziwe ekikazi ekyo kirebeka ekyo kakachene cyana nyongo banane mwasamire mu muri bamala by the way obuzibu mwerabira nnyo mala yatijizanga ku kamera nga buli kimu tukiraba kati muri wano mwasamira kini mbanyumiza namwe muuliza nonsense mukijjukize Amiri yasulanga wa yaberanga nani timuntu wasamira bintu bya siru namwe mulinga amazi abantu bibasaka mukozite ku bwongo bamotegera mulekera kukosa emotions omusajja yaberanga nani kati kino kimalaya kyagudde mulavu nganye kyalunduze kyayimye kati kirino omusalo basaba kizina tesobola kubeera mu magezi malala ebikazi ebimpye ebyo byemasaka ebibi nga kyayimye obulungi bekisenga asidi ogamba embwa erunduze ku kyalo ate nekirala Becky obufumbo wakabuyingira mukwano yogera bitono buli bwatu byalunduganga bwato nani tumugamba don't do too much naagana ndozola gye byakomane kati you doing the same thing umanyanga totegeera nange bonze nefuka president Masaka mufule ense yiye you don't deserve to be Ugandan zimwe bisirani mwe bane twali zolo nga we Masaka omundu we Masaka gule moto kana ajikeka ebikolimo najaka ebigunda asifu yabaso bane mtujeko obusiru siru wagukozene tukusanyukirako ntoyogera nnyo bingi ebyo Masaka najja mu kibuga nga gundi yakufumbirwa kola mukolo necessary Senga asidi Rebecca ina abana bameka batano imagine aina abana batano mukifo kyo gamba let me plan for these kids malaya elimu kola mbaga musimenye kola bichi ebintu byesero unajja wano tuyaza musondere hana sina cha vali sandi single mother ndi homeless ngera fe tudawo mufyo kuyiza abana akayumba alimu kwasa amiri alimu komba binyombo akola mikolo gwe Rebecca kumyaka jolina ne kubiyibo okolo omukolo ogukolizana wani gukakasa esajja kibite wali abachaga toli mu competition na kisajja who do you think into what do proving alina bana lubuto lwa kutano bana olubuto lwa mukaga ewomwe muli bana kutano olubuto lwa kutano neza vamo abana bakafose nga bayitirivu kate utobala ekyo kyakademu embuto mmaka ku busiru bwe kirina bibi batandiko zinanga biri 12 ebyo nabyo mu byale so ketuulire
complainant. Otyo obadde olazeewa. Ateranga yemyo. Basonyiwe data wange abadde ampeddeko. Kaakati omusajja eyakutimpula. Bwe yamala okutimpula enkeera n'ozuukuka. N'onaaba n'osiimuula ennyumba n'omulongoseza engatto n'oyala obuliri n'omuwandikira ka note. Thank you for everything. N'ogenda otyo. Nengenda nenvayo ewacu. Teyanziramu kubanga namulekerawo ka cheat nengenda nenkyusa ennamba yange. Wakyusa ennamba yo nga ovuddeyo. Lwaki wakyusa ennamba yo? Nali saagala kuddamu kwogera naye. Olw'okukuba. Tuwulira otyo? Kati bwe navaayo namala ebbanga nga simulaba kati lwali lumu ebyo biseera nabeeranga with my friends awe Salama Road nga ku PTC. Kati nalina mukwano gwange nga ngamba tugende. Mukwano gwo Pauline aliriddawa. Tewamugamba nti mukwano gwo yankubye. Pauline namunyumiza nangamba sorry bichi nemugamba it's okay. Naye Poli by that time yali nga takyakola moyo saloon nga yagenda nga simanyi waje yadda nga n'ennamba yenkadde teriiko. Okay. Genda maaso. Kati nga mukwano gwange nga ngamba tugende ku parking TikTokers night konze it's okay munaye nga tugenda. Nali nakayingira parking bwe bati nendabaani Chumi nenekweka wansi w'emmeeza. Nali nvayo wansi w'emmeeza. Njagala manye lwaki wali weekweka omuntu atakuthreateningako omuntu atakola ki? Nze any act of violence really just throws me off because when I was growing up I saw my dad hit my mom. So for me violence era bwe yankuba nasigala muti aliyenga gwe nali ntya. Not that she had threatened me but I was scared of her nga muli ngamba wati ansanga naddamu nankuba nga yali akyayagala kunkuba. Okay. Era rero nasembayo okulaba yate yaddamu kunoonya oba anything. Anyway simanyi naye teyaddamu kunoonya era olwo lwasembayo mulaba ku Power King like okubeera mu kifo kyekimu naye. Kakati abantu bagamba wavuddeyo because oyagala masannyalaze ekyo okyogerako ki? Honestly speaking, nze sinoonya masannyalaze because I feel like at the age just naze nti bampulirize because senga bw'obanga ojjukira bulungi sometime back waliwo mukolaba naye yajanga anoonya muyambyera lwa Chumi naye yajjako lwa Chumi sandi nali sandi. Sorobi obaani bwe Christine oyinayo ebifaananyi oba video ne Chumi? Is right now like yes or no? Right now mu inbox yange kubanga abali baliwo like first hand witnesses. I'm asking you, do you have pictures of videos? I have voice recordings mostly. Nkwe namba yange ozinsindikire? Yes. Ninaze eyange ezisindikire ko senga otulire ne Chumi nga mwogera. Nedda inze nganze sina audio zange ne Chumi. Okay. But I have audios of people who know about the incidents and also other girls who are twogerako. Quiet. Olaba Christine bajja kusiba. Ebyo ebintu ebimuli kubyammwe ne mwasanira abantu. Lindako. Nkubuulire, you've come here, you have made all these allegations. Ekisooka kya byonna nnyabo. Kimanyi mbuno obusiyazi babuwera e Uganda. Iye. Lwaki oli musiyazi ate nga oli Uganda?
Uganda. Nze ndi musiyazi kubanga kuva buto mpulira njagala bakyala. Tiche tukubuuze. Ekyo ne kiddawali ekyokubiri bajja kukusiba. Oze wano n'oyogera. Owulira? Oyogedde wano ebintu bingi Chumi nankwana nangamba muwala gwe nenda kuzina era nantwala era nanteekawa era nanzina era nakuba omuvubuka olugalo mu ttako gwe bajja kusiba ate bajja kusamba. Nsenga Uwuliriza siriko owulirize bye bakugamba. Tolinayo wadde message eja nga oyogera ne Chumi. Nabikusabye kuvajjo. Tolinayo wadde ekifaananyi n'ekya nga oli ne Chumi. Oyo nno Tiger Sorobi yabirina. Nga ina ne recording nga bali ne Chumi. Ne Chumi najja wano senga asidi ne Chumi naye nampa. Yes. Bali mu relationship. Gwe weteekako. Gwe toyina yadde n'ennyoko omunyongo ogera ne Chumi. Ku bantu. Ate olaba oyegeye yakozeko interview mu Uganda. Mumwesibyeko era nantwala ewe nalya enkwakyo nakuba omuvubuka olugalo mu ttako namukola ate era bannange yo Chumi talina busungu oyo nyinza omusambo oyo. Nyabo. Gwe nyabo. Wanje. Ogeye yakozeko interview bamuyitaani. Bamubuuze Chumi bw'anaagenda ku polisi nakugulako omusango ogw'okumusibako amatu ng'embuzi ogw'okumulisa ebisiyago genda kugwengana oti. You don't have no evidence, not even a picture, toyina bujulizi ku Chumi. Bajja kuba bansibidde ku mazima kubanga era nina ne group gye nalimu eyo mwana sani naye yajja naye n'aleeta kubanga teyabitwala wala. Obera Uganda. Nja kuba nyimiridde ku mazima. Oli Uganda sicho kiki ekikulisa ebisiyaga nga obera Uganda. Nge babiwere Uganda. Botabirya offer. Sisobola kufa. Senga katono, this is very important. Guy bamuyitani yakozeko interview. Page eri MR live ye mechanic labongo. Oli kamera wewako obujulizi nga bwoli ebisiyaga nga bwokola kyona kunonye ne bakutimpula. Linda katono, let me send this message ku mataliki simanyi bonanzo simanyi gwe yakozesa kino story. Bajja kuyiwa ebinye bemkomera ku social media ku ngamulete ebintu by'ekisiru. By the way kyekivubuka ngenda kinoonya nze kenyini ngenda kifufuna ageno kijjanja tugenda bakwa mujja kuddamu amagezi nze mbabuulire yaba abantu by the way nze sifuddeeyo ekiba kibe naye at least I finally spoken bimanye ebyo byogeza njaga mukono bajja kusiba gwe bakuzine n'okuzina bulungi ansire oba nfanfe but ono mala bamusibanga ko tamanyi nakomera kiki ayogeza busiru. After 3 years, the funny culture we have in Uganda. Kama usindikira Chumi message mugambe lwaita ku business. We are the victims, we are glorifying the perpetrators. This is a very wrong culture. It must stop. You are not a victim of anything. You're not a victim. To whatever you are dealing people. You don't have everything I am saying. That is valid. Okay. I need a minute. Okay. There is my word against their word. There is evidence. Nyabo. Point number 1. You have no evidence, but you have witnesses, right? Yes. Thank you very much. Valid it down. Kakusindikira mu inbox your voice note screenshots. Bayite wano, bajje wano bakubaking up one. Thank you very much. Bayite. Yes, Marina. Nabo baleeta kankubuulire bino ebigambo wamanda. Ndia kusooka kuvaako mbakubira amasimu bajje. Vaako. Thank you. Oyo bamuzinira mu parking. Babagambye. Senga asidi. I don't even know ba abakazi kino tumwetaga tukibagambe tutya. Senga asidi abakazi mulekerawo ebintu ebyekisiru. Oyo omuwala atandise okwogera ndi victim bikibutu we are glorifying simanyi perpetrator ebyo byebyo gundi bebakozesa gundi babulakamira nga abantu sexual blackmail mane befula simanyi with the victims abakazi stop that nonsense
Dede kansile yali aleta. No, alete ba witnesses be kamba bulire mmwe. Mmwe baana mmwe abantu abalinako kumanya wano ku internet baba sibirako ddala amatu gembuzi. Senga asidi ngenda kukola wekibiina ekigendo tandika okuba abakazi e Uganda. Akumutume ebbila abakazi ngaabo. I swear to God, ngenda nonya abantu e Uganda nga babiwe ebinyo yes. Mwabaloza ngenda kubaraka mininga abantu mujja na mefule. Hey, we victims, we are glorifying. Only victim what? You're victim of what? First of all, Senga asidi. Malaya yeyo tegamye ko nibaji kwata. Tegamye ko nibaji force nga mu kintu kyonna. Na mbu is a victim. She's a victim of what? Drugs ina proof ndi bamukuba. Kalina. Gochi cooks. Oina proof era ndi bamukuba lweko yasamya musimi bamukuba. Leka mbabuze. Koma nnyo kolinga amaze ko muntu okugera kintu kiregeza kituufu. Leka mbabuze. Bayinza okukuba oluyi, n'owulira ne okutu ne nakuzibye ne bakuba n'onkulala. You don't take like a picture. No sigala wenkera nokera nokola ebyo bina byatugambye byakola nalekawo ne kanoti nga amwebaza. That's what you're telling us go kikukumbu bibamukuba byebyo tuli wano mutandika okukozesa obwongo bwammwe kyebula bana bana stop using your fucking emotions. Nejo yagambye agenda leta abajulizi ejo yagambye agenda leta abajulizi bali ludda wagwe mwabireko nga balese ulingane mmala abwa message ku stima aberene sinebundi bundi tusindikira wano binyo bya kisiru tukomba binya ina proof that tayina message nga yogane Chumi bayina abajulizi msimanya abajulizi omwana oyo namugambye yesterday namugamba kotiyo yanchagenda ogathering obujulizi bwo ali mu njaga ate yatugambye abulina era na kimo bibiri akanywenjaga kimo bibiri kanywenjaga mutulizo yo malaya victim of what? Hey, you're glorifying the gundi koma nyoko li victim what? Wampi Gwewasiyaga oli victim okulya bisiyaga nga gwe kanyirika nyo gambe oli proud of Uganda babiwera okujjako omuntu nga aina kyanoonya like a deeper omuntu nga aina a deeper ono omuwala aina ekintu kyali okuluka ono ayagala feemu bannange tosobola kujja mu kamera ng'obeera Uganda mwe mugamba Uganda esiba abasiyazi eta abasiyazi owulira oze mu kamera ogambye eranze ndi musiyazi eranze I cannot live without bisiyaga eranze oli mu kamera mutujjeko ebintu ebyekisiru tomutuko yabane muli n'ekirala gwe bazina mu covid kati lwaki obitugamba kati what can we do for you abasinga ekintu ekya mubimuwaayiriza ajja wano lubona n'abeegana because she knows it's not allowed a Uganda. Senga asidi gwe omuntu gwe bazina mu 2020 kati victim mu 2026 lwajjukira okwera victim banoonya asayiramu asayiramu bazinonyeza ludda wantu nenda bamu playingira bigundi bye yes nenda bamu playingira akantu abaana abo bali kubibozi yes byasayiramu noli kyetemekereza akayogedde I don't like it because bagenda kujja wano bonone they are destroying chances for other actual what? Basiyazi. Yes, not basiyazi, other actual victims. Yes, omwana abeera eyo nga aine chimusumbuwa ne nga bamugamba gogenda wasenga asidi ba nkuvumireyo bamikwano wano bolete biboze ebyekisiru wetu tukuyisaamu eggaali nga tonajja wano ngoyina ensonga yo gathalinga obujulizi bwo to wano claiming without receipt without evidence malaya agenza okunonya witness babuze agambye era ulira mbu I'm a threat. I am not allowed in feminist spaces ever since I came out to talk. Imbu, I don't even leave the house. Okuvares me when I call a video, you are trending and you I'm scared of my life. Bitch, give me a break. Who told you into what trendings? Who lied to you? Who lied to you into what trendings? By nange Chumi no nyagugayo gwakoze initial gwakoze kweno malaya interview babuiwe ebinyo. Banange munja yigo kozese simu za mwe obulungi no kozo obwongo bwammwe mulekera okubula kameringa abantu
Mwe muonye nga siri Uganda mmwe. Ya, bannange mbabuulire. Neetaaga bakifeesa abakulu. Ono Omuwala yavuddeyo kutugamba ki? Exactly. Neetaaga bakifeesa abakulu mu Kampala. Kuba kimu bibiri rehab. Ne bagaba asylum mu basaase kati gwe matako gwe nga bakwa asylum. Newe wa Kenya tesobola jikuwa. Already oli wasted. Tokyalina mugaso wena drugs kuisemu wena okanduse totegerekeka oyiseeko badde mu rehab emirundi n'emirundi byoga tebikwatagana tomanyi kikyoli. Chumi lekerawo kuzina damage. Byabikola bulizenga naawe dda byaliwo mu covid byadda. Kino mizimu gyegijayo gyegizuukuka. Bintu byaliwo dda mu covid 2020. Imagine. Kati ajja bitulopera kati abitugamba tumukolere ki? Oyo Muwala Uganda. Oyo mbwera nakubasi tadi mi botomu olugalo omukabina ne mugamba lwaki onkwataka owunya akabina. Okitegeere ebintu by'ekisiru ebyo. Sifuna nade nyala gugumulirawo awo wenyini wenyini yayogedde ebintu eby'ekisiru. Bana emwasiri bulungi olyotya nnyabo Mario. Bulungi. Omulamwa gwe tuliko ogutegedde wato gutegedde. Omulamwa ngutegeera. Ogagala nkoki wamma. Nze ngamba oyo Omuwala byakozesa bingi yeenoonye kubanga ne omusanga nali musanzeeko by the way. Naye nga byaŋŋamba tebikwatagana ne ŋŋamba iri ono omwana. Yes! Ndoza muwulira. Abasinga abaana kati ng'oyo anoonya masanyalaze ku media. Yes! Nga nakugambye. Bwe kiri. Amazima gali nti anoonya masanyalaze. Kyebula ali yagambye amasanyalaze ndagala. Kirala ebyo byogamba mbu interview ya training. It's because you're talking about Chumi. You exactly. Try talking about yourself, Olabe. Auntie, Chumi trended, not you. Yes. Chumi trended. Actually, I didn't Twitter and trending, and not you. Yes. Madam Maria was on trending. Said no, bitch. Chumi trended because everyone was talking about Chumi. Mario College kina chaba kubya mu Uganda nja kiteka mu send. Bamala nga wetaka kuba nafuka example. Amazima gali nti embozi ensi yonna it's standing with Chumi. Yes. Yeah. We love you Uncle Chumi. Keep attack Uncle Chumi. Bwobanga ogenda kuba mala yagikubira eddala oginoze. Uncle Chumi lekerawo okuba abakazi. Abakubira eddala abakazi abasirunga bano. Waba mwagala omufuna nnoonye nze njja mumutuusaako kubanga ebyo bintu byakoze bya kisiru kono omanyi wabeera ovaayo gundi ku social media ku TikTok onaona n'otandika olabisa omuntu mu bintu ebyekisirusiru. Oyo omwana Zolo. Otyo? At least Tiger sengo oyo omwana yali emusumbo. Kati ono ayagala kati kamba nina akantu ke njagala obba playingira. Anirule. Muwulire. Anirule ngase Omuwala omumanyi nga senga bwanonya audio. Mumanyi namulabako mu bbala omwana Zolo. Bana mwana Zolo. Anirule kyayogera kituufu oyo omwana nange namulabako era ko bannange. Muwulire. Nze namulabako nengabono omwana storage tategerekeka yenna enviri ali disorganized yenna amabere gali obweru. Muwulire. Even though the person uncle, yes, my question is right. Yeah, I was asking for you. Put yourself in any kind of danger. Ulira ekinyusi. Morgan, I don't want to make you do anything that will affect you. If you see that you can make a comment. I was saying. Ulira ekinyusi hamu. Ulira.
abalala bannange mu mute kakati kino ki Mariam kize kugamba kinga kina ne echo muwulire wa muwulire wamasenga tuwulira mulinde eko mbakulenge Mandala litabulungi. Aisha alifanya saina mtu akuwa saina mzenga kusa. Tina baada wana story yo jirama. Wandi kiasi inbox na yani Senga City. Nyanyana na munga Senga City nyamba Frida Asylum. Malaya anona asylum. Malaya oyo. Togenda jifuna. Guys, you cannot use a person's name okusikinga asylum. Munonga omwononye omwonenedde walya omwononedde eri oyagala asylum. Ati senga asidi chumi bwasanga Malaya n'agikuba okwagala ogitambu nga tofiringa buvimbu simanyi mbu domestic violence. Nkabaddiremu. There are some women who deserve to be beaten. Nkabaddiremu. Yes. Mulimu omukazi yeetaaga okutuwa. I said it. Tuwulire. Tina baada wana story yo jirama. Wandi kiasi inbox na yani Senga City. Nyanyana na munga Senga City nyamba Frida Asylum. Nesenga okimanyi nti abantu bakulabe eyo Malaya yegambye Senga asidi asobola gikufunira kati alabika mulindeeko mujjuka etwali wano Senga n'atugamba Canada yali akaji Canada yali akola n'abo abantu abagira abanoonya asylum biche connectinga kubaloya bisibe bityo Malaya alabika labe yo video n'alowooza nti wali ogamba be Uganda je kuchogamba ti Senga asidi asobola kufunira Senga asidi abantu abereyo nga bakubiriivingiramu osobola bafunira asylum nze kasayo kadde mbadde nkolera omuwala oyo jo yazze ayina ekintu kyeyayogedde and I got cold feet. Yazze n'agamba anoonya baddoona tumulagirire wasobola okufuna baddoona ngamba ekyafunako ne nkawulira like mental health awareness era the perpetrators era the abuser whether the way she's insisting era nze ndi musiyazi sisobola kulekerawo musiyazi kubanga obulamu bwange bwonna njagala bakazi ali ku script okitegeera biba abantu bemugambe Uganda entertaining oyo nga lwaki simukuba okwagala okumutta nakambuuze Bobi Wine wanaafuuka omukulembeze nakkiriza ebisiyaga munaalagawo muli bakusigala Uganda gamba Senga asidi ensi zonna zagala barefugee basayira mu bichi mugenda broza basayira mugenda zifunawo wanje nga ne juzi Germany mwala biju Germany n'Abafaganisi mbere yesubiza mukwano basazizaamu ne bagamba yo no longer welcome in Germany ate ka nkubuulire gwe kitina tosobola kubeera nga olukambozi ya asylum nga tolinaayo wadde ka evidence ate n'ekirala tusobola kubanga olukambozi ya bisiyaga n'otandika okwogera ebintu nga tebikwatagana kakati mulindeeko Pinki mupozinge Pinki olina omuntu ngwe wali amaloba Pinki ki si ensonga omutiisatiisa sigenda kumwogera linnya naye Pinki omwana ow'obuwala gwe wali amaloba ne mumutiisatiisa muli mutiisatiisa gwe n'emikwano gyo it has to stop. Shaloni Pinki omuyimbi Senga nze mutegedde Senga soko tudiremu Pinki olina kooti
mumusharingire mumusindikire mugamba alina kote wasenga asidi. This person mumu intimidatinga, mumuvuma, mumutiisa, mujja musanga mumuyiwe ebinnyo. It has to stop. Simanyi gwe nawulira gwe baalya ne Joyranda. Nedda. Alabika yali mulala. Annange. Abaana nga beeri obutogo muka. Mario Ketera simbabulire kukigwe sana. Abakawulidde bankawulidde. Wajja mutuukako senga. Senga okulya abantu ne mubatiisa already ali mu trauma wamuli amalobba. Naye baagumuli amalobba batya ajja atunnyonnyola Senga muleeta asobola bambi atya. Ajja abeere mu odi agume alina ebizibu yeetaaga okuyambibwa kati bana muyiwa ebinnyo. Abeera kujja tugamba. Mwana muyiwa ebinnyo ng'alyoka avaayo. Okutiisa omuntu nga bwe mugenda omusanga mumuyiwa ebinnyo. For what? It has beba na muyiwa Senga mugamba ajje nga tebannamuyiwa beba na musanga muyiwa katulana twakajje. Omuntu gwe bagambye okuyiwa ebinnyo. Ndiwo kutegeeza mbuno Pinki atambula n'abaana ba ghetto. Vaayo nga bukyali. Ne weekubira omulanga. Kubanga obo bawe ekikubaddeko natumanya. Neka tetumanyi na kumanya. Funa pika tulambuze Senga asidi. Kuyafunira. Ne weekubira omulanga Pinki atambula n'abaana b'ekibaba. Weyafunira obundi obuvumu ne bamuzina. Ajje tatunyumta tukoya weyagumira olugalo oluwanvu olunene oliko n'enjala kati mbwane mukujja kwa live kinene nnyo eky'amaanyi ajje tatusirwalirako siya yitawo wano tunyonyole Pinki ngabe yakulya bwakutiisatiisa ayitawo wano wabula bitebya byogere bw'oba muwayiriza nakyo tukimanye obuzibu aveeyo nti ndaba neka mbabuulire bagamba omusezi bw'omusooka omukunamira tasobola kukusera. Yes. Ate Senga asidi. How sure are we nti you're not right? Nti gundi oli mulogondoga. Aba omumazi. Ate Senga how can we be sure nti ddala byaliwo? Kwetaaga okubuuza ebibuuzo byaffe. Abantu okola yagamba. Simanyize I don't differentiate Shadia ne big voice. I don't mwe. Olusi ngenda nsange y'abaana nga banvuma nange mwennyini nense. One of those two yali Shadia oba yali big voice I don't know. Nande was no atero nkubeere ewakabaata. Shadia. Yagamba. Yali Shadia Senga. Yamugamba ne nawe Kiruwi. Oyo mukazi agenda kunanaagirira akuwangule naye eddagala. Nakala yali Shadia. Kasita omulaba nga ataddeko bw'ati live ng'okwata bw'oti ku vivi ebigambo Kati Luya aliwa. Omuntu ananaagira okwata bw'oti ku vivi. Tasobola kwogera kigambo na kimu kati baba weddagala lwaki bantu bange temukwata ku mavivi. Yes. Naseka kankwako nakalaba naseka. Ennaku zino abantu babulaka mayiringa abantu how can we be so sure nga tunaba nakubuuza bibuuzo byaffe tetugenda kuvuma Pinki nga mala yatonaba kujja tunnyonnyola byaliwa how ogenda okunenya sitaani naye Senga nti waliwo n'ekirala omuntu agenda omuli eddobba baali bamusanga waliwo abantu nga leeri agwana okulya yayagala yakukwana nakkiriza n'agenda ne bamulya nga kitegeeza tebyali mu ensonga is intimidation and threatening. Ekitegeeza eddobba sebamulya ddobba bamulya eddobba ate Senga teri badobba naawe ate nga eddobba ly'ebintu bya ssente ne batakuwa ssente era byali mu ssente yamusuubiza heaven on earth. Ebintu bisuubiza nga tukwana yamugamba specific amount nedda tebyali byakatale. Senga asidi akafuisa okimanyi oba okasaba ng'oyimye mukwano owaayo ne Buganda. Kati ebintu emwanange namwe mubasaasire kati Senga asidi kyoze ni Beka olaba ayima nayerabira ebintu byakolera ku kamera lwaki why can't we accept omuntu okwogera ebintu byonna byonna baba ayimye nayagala imuwaako. Naye nga mbabuulire abantu bagamba ow'ebbango bw'otamuwanikira teweebikka. Teyeebikka
Nedda gwatebika Mufeka account oyogere. Senga. Egaali ya Pink ejja kusanga ekusambe naye kati bw'obanga okyogedde ajja kumanya nti tutegedde. Senga mbadde nkikunyunyira mu kino ekyegundi ow'ebbango bwe musula babiri jjukira ye omugongo guba gukunadde gwatebika si ye ye atwala bulangeti yonna jjukira yabeera n'ebbango teweebika ebbango lyo nga limaliddeko essuuka okitegeera teoba togenda funa kati munnange simanyi yoona atuuse futu nax yoona ajjidde mu fake account munnange tufudde futu oba yoona not bothered kabanga yoyo akyadde bukyazi naaweta kamala ebyokutugamba byatalina not bothered nedda not bothered alabika yeezo bisirikirwa not bothered naye nga wemba mwekwanye teri badobba niwe nkukwana leero nompakinga hajati bisirikirwa mukwano leka nkubuulire oyo omuwala oyina okujja n'oyogera abantu ne bakimanya oba jangu mu fake account naye nga oyina okwogera nze munnange nze ebintu wama mbyogerako ne bagamba senga alimba mpe namba ye mukubidde oli mumusindikira message ndi kumusindikira audio yes ayangu wano tatusirwalirako yes koti etudde bannaye muleete tetuyingira mwaka mpya na misango mikadde muleete misango bayidhayo kati ayangu wano musango tugumalirize yes tetuyingira mwaka mpya na misango mikadde ate bamada amajjukiza 2026 kigenda kutokota tugenda baddamu tupointi yes kutidde omulalu wa Chumi teri kuzikiza mukwano leeta ba witness bo otherwise mu court tetugenda ali wasenga nga simula bali mu comment leeta evidence zo senga ali mu kumusindiki leeta evidence byogamba lots of people have experienced Chumi's abuse. You are not lots of people. Yes. Mulekera okusinikira Chumi ebinyo nga you don't have much to bajja kusamba. Ate njala bakikuba ebinyo ebyo. Ate n'ekirala Chumi yamuletera Sarabi embozi ze ne Chumi wezalemera abantu. Ayina obujulizi. Ate ne Chumi yajirayo n'atunyonyola naye atuwasaidiye. Nitumanya nti they had something. Ebintu byokulowooza mbu ojja kujja oyogere bwogezi mukwano. All my ebiina makulu toyina bujulizi. Bannange abantu abali e Dubai mpitire balista Timo ajja atunyonyole yakkiriza ate Junior Matako omukwata kumukira namukwata ne Matako namukwata ne kumanege. Namukambye dda. Yes. Aje jangu otunyonyole mukulu bakaunti gundi live bagitute jangu audio hamu bamutazi ya mutuli yagambye inze nawe ne pengi tumwesonyiwe omunyo bazina gugwe era abana Uganda yabategezeza mbu no yes it's true bisexo nefe tugenda kumwesonyiwa yes abantu badde bakimanyi kati waliwo atakimanyi Junior Musiyazi bannange nawe tutandika wangi kikyotegeza wangi zate badde kimanyi obeerawo amulwaki okola ebyo nakirabyeddanga ekyo kiteeka kikadaama anyway dokasa balista Tima jatunyonye kati nekiraki kyabadde kimwambaza ekiteeteeyi senga kikyadde kyambaza balista Tima ekiteeteeyi kusikiriza Junior kati then yadde akomundu yaya mukwasa musime ya mutigatiga naye nga abajja mu kooti ya wano mujjenga mulina ki evidence obujulizi
No evidence, no claim, no court. Naye omuwala wamugambiddewo ejjo era n'agamba abuyina ne babbakapa. Nkugambye ebyo ebintu bibeera bimalaya nga binawaayiriza. Bannange ekyo kyetaaga okuba ne wala ne obuyaga ne bukiggwako. Era bagenda mufuna bamusaba. Bannange nze banaamunkubira bannange anaamunjiira ebinnyo ngenda muwa ssente. Tumina alina okubaako kye yeekolera kuba agenda tuuka ekiseera nga tagega sirina budde. Mutandika okuttira bamalaya. Around town mukwano genda mukazi wa Nzola omuyambeko okutunda emifaliso. Genda oyambeko Kadamu okutembeeya emifaliso. Tutukoye. Ndowooza abantu begundi bonna tebalina mifaliso ab'Ekyengera. Anyway, aguza bakadaama banne abatandika obulamu. Abagula emifaliso. Genda otunde alikyali wajja. Alikyengera senga. Alikyengera. Abeera Kyengera. Nategedde bannange nategedde. Eyo gyatundire emifaliso. Nedda alikyali wajjala. Mrs. Nzola alikyali wajjala. Oba Kyengera. Kyali wajjala Kyengera. Namugongo. Kyali wajjala eno namugongo. Ya gyali. Kuba yali erisonde wansi n'akusembera kumpi. Abeera Kireka Kamuli Road. Nange there is where I searched. Ani kyali wajja ani Kyengera. Abamba bagamba Alikireka abalala. Mugeni. Abalala bweyogerere. Mugeni. Wanjisenga. Otugamba ki mukwano? Wasiba kulungi. Otugamba ki? Kyenga tayogera oli mupiro wansi. Otugamba ki? Olese otuletedde nga tayogera nange binsobedde oba talina data. Waliwo ambuuza mbu tosobola kumuddamu nga lwaki muddamu wabeera mu masabo asindise request nange temuleeta bintu bya kisirwana. Bw'osindika request jangu ng'olina ky'otugamba atubuuzaako ki? Ebyo ebintu byebitandikire abulize mu comment abadde abuuze ku Phoebe Mizi nti Phoebe how are you? Waiza okubeera mu ssabo nga ejo nawadde njagala nzija kulive akakawala nga weekali wano nga naye nabadde busy. Oyo omwana akakawala akagamba Chumi. Leka muyiti. By the way, olwaliro ngisanze nesooka nengendako nempuliriza bisenga byali gwe nyabo nenvaako kuba mbadde nyina byenkola nga saa concentratinga ku gundi naye mbadde njagala muweemu ebibi. Mubayitire akomewo bambuuze senga. Yes, ajje senga cause oyo mwana akozesa nnyo n'ebyaga asaba obwenge yengeya bibuuzo. Even newotuuka mu bbaala nga gyali agenda ategule obwenge bw'abendi ku magundi ku nyabo komawo gwe ani mukazi wa not even mukazi wa Chumi. Komawo abantu bakuyita Okay, I'm sorry to say this about a fellow girl, but I don't know why is she's the reason why she's like that. Banange even to bakozesa bingi batubali sobola. Ayinza okuba abamu kubanze ngamba ayinza okuba abamu kuba. Aye. Ayagala sayira mu kubanga buli kintu kyonna obwedda yesigama nga agamba mbo ne mu communities kyajyamu nizo baletera obuzibu ne wendi buli kimu nga kyayogera kyekussa kubanga tali safe. Ayira mbatwala bazoro. Asayira mbatwala bazoro. Yitawo azze. Yitawo waneeno nkulabye. Ate tati ya danger. Namwagadde kwekyo.
Chat ya danger. Atumamirira atuwa byaffe. Chat ya danger. Banange abasindika request totuuka wano n'otuula wano tomaamirawo magi. Ajina mubidi. Yuyo amazonyo amu. Torobe. Bamuyita Tina. Anyway. Nyeti. My mainest witness today, Omuwala bamuyita Posha, ex wa Uncle Chumi, aina mukwano gwe, ye naye mukwano gwange, yesijja mwogera linnya lye. Naye nabadde nabayise ku live ku ssaawa emuze wangambye Sengejjo. Balinze Kakati gwe. Sigenda baleta nesandi wasobola support me. Never nabagamba I'm seeking asylum. I'm not seeking asylum, guys. I can get asylum for myself. I'm not looking for people to give me money. I'm not a charity case. Thank you very much. Mulekera okuteka ko amatuze embuzi. Tina, I want to ask you one question. Chumi we yakuba n'ofuuka bw'otyo. Nenfuuka batya? Nali batya before? Omanyi abantu mmwe? You don't know me. You don't know where I don't know you. I don't know you before, but at least I saw you somewhere. You don't know me deeply. Stop saying to me because you look like that. About someone. Excuse-moi, honey. Have you gone to my TikTok and seen my videos and my pictures? Let me tell you something. When someone goes through depression and these things, someone can start looking funny. Temuyomba. Siri kuyomba. Let me tell you something. 3 weeks ago, I was a very healthy person. Atenga andi munene, my friend. In a very short period of time. Bombo clat todanga mugwe. You don't know me. Tomanyi wajeba, tomanyi wazade bange. You don't know anything. You might say you think for that depression. Tomanyi, bro. Leave me alone. Don't come for me. I didn't say I know you, but I say I will. Don't say I have nice breasts. I can show you my breasts. Nyamba de bikini. Bamuna banga ndibite byange ebyewaka. Temuloza mbera namagwatala every day. Oyo gwe anuli gwe tunziriranga. Kakana otubulire bamabe bakubuuza mu mirembe. Tina. Mbadde mukaka since I came, but I don't want people to come here and Tina, soko kakane wamma, soko kakane. Akantu akatono bwe kateka kuyombya abantu boogerwako kitegeera. Yes, wanjisenga. Olinayo konkubaana. Abaana batya? Do you have kids? Nedda sina baana, sizaalangako. Olina emyaka emeka? Wagambye 26. Nina emyaka 26. Ngenda weza 27 omwaka ogujja mu Gwokutaano. Okyali muto. Agenda kuweza emeka? 27. Omwaka ogujja mu Gwokutaano. Enga weeragajjalira nnyo. Nekola ki? Weeragajjalira. Inze ndiko inze. But mwekansooka embaleke sinnatuuka bba amasanyalaze ago. Naye me, I just live my life loudly, authentically, the way I want to live it. I'm not here chasing clouds. Kakati gwe buli witness wa ex wa Chumi. What Chumi? You know, bonna bafuuka bakwanobo. Ba witness. Nedda kaninyonyole. Posha si mukwano gwange. Posha is a friend to my friend. So like we share a mutual friend. So when my friend saw this interview of mine, she came to my inbox and she said, "Oh Christine, I remember that time when you came from Chumi's place and you came to my place. No tunyumiza twaine mukwano gwaffe yali yakava Dubai. Nembanyuza nagamba bambi I feel bad baligamba nti olimba. Toli kulimba fenna twakulaba. You were traumatized during that time. Naye just be what? Just be safe. Nangamba what I can help you. Posha mukwano gwange ex wa Chumi. Ngenda mukuletera ku live ya sawa meka. Kwanza ya sawa emu. Okuba sawa emu nembaletera screenshots abadde ambuuza. What time is the live? Nga wenzija ku live wenkebera nenga senga tonnatuuka. Bwenzire bwe mugamba live tennakola ki? Tennatandika nangamba wetandika mpaka.
betandise late. The other girl is self-employed. Akera kumacha kugenda kukola. Tasobola kuba awake at this time. But tomorrow, she can be available. Or on Sunday, actually, because on Sunday, it's a weekend. Takola. And I'm going to be with her on Sunday. Nepo shakwanga mbatwala out. Naye kati wowo baddoze kuseekinga justice lwaki oyina erinnya la Sorobi? Lwaki weekusiza ku Sorobi? Is a to my Sorobi lover. When I met Sorobi, I liked her as a person and I like her song. And I also sing. If you didn't know, I also sing. I love music. I like live band. And I know how to sing. So when I did a challenge, I told Sorobi, can we do like a collab? She said it's okay. And I was like, because now we're going to work on a collab, me and Sorobi. That's why Namugamba nze ngenda kukolera group ku TikTok eyaba Sorobi what diehards kwekwa itachi Sorobi love because I'm going to be managing her group. Me, I'm just showing another girl love, but it's very funny how me as a girl have come out here and people instead of giving me support they are whatevering. No, we have to first ask. See where we bitambula balina sooka kukubuuza olaba nejjeje basaba I want to ask you something. Then ne baade bakuobuya. Kati kolabo gye mwagala okukola era egenda kuba Chumi kuba yasoose ya Chumi. Kala ate mwekutte kakota. Mugenda teekawo kyabiuza. Whatever like is what we are going to sing. Techiriko mbo tutuze kuyimbirira Chumi tetugenda kwera ku muntu omu. But then me I move on very fast. Era nze wenna amala whatever. Ente wandibadde wano. Tina. Anji, ngenda bebyo mbivudde mpulidde wammatiri nti mbu ebyo ebya Chumi byagwawo dda mu COVID. Kakati kyembuuza ensonga lwaki obijjeyo kati? Lwaki mbijjeyo kati kubanga we byatuukawo I was traumatized for years. I was having nightmares. I was paranoid. I went to therapy. I ended up in rehab last year in May and I left in June. I was in EDU private rehab. I paid my own bill, 55,000 for a room per day. So you cannot tell me if I get my chance to speak up, I will not speak up. When someone put me to rehab, this was my moment to speak when I've never healed. I just learned to live with the pain. And then I come here and people telling me because I don't have evidence, I cannot speak. Let me check the court of law. Yesterday you said you have yesterday you said you have evidence. Yesterday you said you have evidence. Then display it. Mina. Yeah, display the evidence. Let me first educate you because me I did law. I went to KIU. Nedda togenda ku educatinga wano nedda no. Yogela ekikule don't educate anyone here. No girl. No girl. Because you don't have recording, then how? Even if you go to court, how are they going to support you? That you have evidence. Government was so malo. Excuse me. And I have all your answers. Can I get some? Unruly. Evidence ajambika byanjawulo. I have evidence gwembalese gwemazo kubanyonyola owa ex wa Chumi. Nani ne Sandy kwanga naliko mu group ya Sandy. Sandy is willing to back me up. Bali babidi, that is evidence. I have screenshots, I have recordings. I have screenshots of my friends telling me, Tina, I cannot speak up. I have a family to protect. That is all evidence. Auntie sending twakugambe yesterday n'ogamba olina ebintu bingi mbagambye omuntu abadde aleta ex wa Chumi posha taliiwe saawa zino naye nsobola omufuna ku Sunday oba enkya. But you saying olina voice notes, right? You are standing alone. Tina posha ki? Tina posha Tina guys, let me ask you. Omusango gwange nze neerese. I want to bring that I'm asking a question. Once. Sagala kuleta screenshot. I want to ask you. Aina screenshot yoka ate nkyandete ekifaananyi. Kati alete ekifaananyi kyokka alimba. Njagala mbaletere everything at once. Anti coach tetula limu neggwa lumu mukwano. Waiting, Tina, I want to ask you a question. Please do. When you're talking about Chumi right now, are you still hurting or you healed? I'm not hurting. Ever since I spoke up, I healed. Before speaking up, I had just learned to live with the pain. You get? So you healed, eh?
Now I healed. So when I get the interview by the guys, me, I'm so fine. Now I'm just entertaining social media because I've also wanted to always be famous. And you guys are really giving me all the attention I need. Thank you. Yes. By the way, you're twisting your words because at first wagambe toyagala bintu bya famous isima yatozoa nokufuna listen to me omanyi mu abantu ba social media mubukira akantu kamu ne musigala kwako mpuliriza bulungi atoka amatu naze okunyumya story yange ku Chumi nade size kuseekinga sympathy over cloud. Me after speaking up, I moved on. So when I move on, nenzijanga mwate mumpada attention. Nange nenjitula mu. You guys, oshegera. Like I'm not saying about like this live, but like when my video was posted, people send the videos to my parents. Mama anga funye pressure. Like everyone is calling me funye pressure. Wait. Watch mama yafunye pressure. Bamusindikidde videos onyingi nnyo ku macha ejo. Watch mama wo yafunye pressure chichao ekyamufunisiza mu pressure. Ngata amanyi simanyi just bangambye bugambi kale yabadde waze no gamba mama wo akimanyi mbuno oli musiyaze era teba era no gamba ne family yo pressure yafunye ya kinanti mbadde nsaba nti mumpa amatu mbaddemu pressure je yafunye. My mother is okay with me being a kuchu as long as I don't publicize myself. She never expected that I would be on social media. So when she saw that, it shocked her. But she has, because my mama wo mugambe newcomer. Mama wo mugambe newcomer. Abera atya n'omwana nga gwe agenda mu mabaala akozesa ebiragalagala ayogera bwatyo ennyo nga bannange ayogerera ku mpaka naye n'atamusuubira kubeera ku social media. Mama nasuubira nti nsobola ovaayo then I come out publicly like that. Kati nze kankubuuze mwedatinga ne Solobe? Nedda. We are not dating. We don't like each other in any kind of way. Kato yagala asylum. Yagala kuseekinga asylum. Ani. Igwe. I have not yet crossed that bridge. But you want, right? I can travel and go abroad when I want. So I wouldn't say I want to seek asylum. No, your process. Not I'm going. I'm leaving Uganda. We're leaving Uganda. That means Choko Luchiman. So you know. Me is Uganda like Uganda. It was after this whole thing blowing up. Like family friends, like you, whatever. First settle down, relax. When you're fine, like we shall start like helping you out here and there. Yes. Yes, nachifunyi. Si China Wanje? Then to wakana kuba yagala asylum yagala kufuluma. Naye atabuzibu. Inda kwetwala ebweru. Hani is all about us. Bana emunka ka asylum chichi. Oyagala I'm not even coming to the countries of asylum. Interesting ebigambo no baby Acha ebigambo chibi interesting. Have come here and said mwagala kusula. Maybe mwagala kusula chimukulaba nga her career is down. Maybe that's your plan. We also have careers. Anchota mind you mean Chumi should keep treating people like that because she has a career and a reputation to protect. Mugana kola yali korabo oina wano. Naye to oina wano. Eya Sorobi. Lero bajja na abuse. Bitugenda kola oluyimba lwaffe nga lwaffe. Bakusaka tempi n'ogweri. Kati mweyamba ki okubeera ab'emikwano bannange saawa yonna abakazi bo bonna beegatta oluyimba naye confidence genda nayo buli gy'ogenda wangula nze nkulaba. Thank you. Nayenga like Sorobi has been so very important to me during this time. She has offered me emotional support, like she calls me when she sees like some comments online. That is just too much.
Nambuza, are you fine? Mgamba, yeah, I'm okay. Because me by the all of another bambu mambo, you look like this. You people me let me tell you that every numa obula mugambo kuluma but ola batina nafe tubyogera kubanga tunulwa ONSUG. Ola batina negative comments ezinuma era mu malabudde baddi ekyo njagala mbongero kibakakasa. But at least as a girl, you try to protect yourself more. That's all. Try to protect yourself more. I try to do what? To protect yourself more. Oh, yes. Thank you very much, by the way. I'm really prioritizing my safety and the safety of those around me right now. So, and I'm going to keep doing Another thing is, Olabatina, me as me, I saw you. Okay, I've ever been within the same group back then, but you don't remember. And I can't explain myself here. You aren't like this. Chovola, when I saw you one day, last week. How were you? You aren't the girl. Really, what I'm telling you, that's why I told you to protect yourself more. I saw you. You even came near me. You were there trying to get some things on my table and everything. I was like, you aren't the same girl I used to know back then. And for me, you're not going to come and tell me that Chumi, it's because you're like that. But you have to protect Nyabo, Chumi yakwata because of I'm like this igwe sinachogerako. No, because of yakutwala mu depression. Thank you, Rina. Nyabo, that incident nefuna depression, paranoia. Nyabo kakubuze. Ekikulu towulira. Nyabo. Tina soko. Bwewasooka okugenda mu rehab wali obadde ki? Era Chumi yali akubye. I was suffering from psychosis. I was diagnosed with psychosis. I suffered a mental breakdown. The second time, I was diagnosed with bipolar. After Chumi, bipolar. Dagalanga siraba nchuka chukira nenzirayo. Kati Chumi bakudiagnosinga ne bipolar nga Chumi tanaba kuzina. Inze kwa diagnosinga inze. Nga Chumi tanaba kuzina. Awo nga biwedde ebyokuzina n'ebyokunkuba later waneno juzi kati Chumi yakulwaza bipolar. I was thinking Nagamba Chumi, but due to the stress and the paranoia and the depression I got from the incident, Otyo? Yes. I have my papers to show. Kakati nga Chumi tanaba kuzina ani yakutuusa mu depression ya psychosis. Mu 2018 Omuwala yammenya omutima nengenda mu depression. It took me 2 years to heal. Naye kati mukwano lwaki tewesonyiwa abakazi olunaddako ogenda kweteekamu omugu oba buli akukyawanga ogenda mu rehab oba bamenya mugongo bagumenye nze ku mukazi kwesiva wangi nze tatange yakuba kiboko nga nva ku lwamu mmwe ne bankuba kiboko nali nva ku lwamu tatange yasoka nankuba enkoni nemenyeka nansiba emiguwa ku mikono ne ku magulu nansula nanteeka mu mmotoka nantwala ekibwe ku poliisi ne bamugamba afande tukuyambe tutya nabagamba ono munkubira atandise okwetunda mbu because nava ewaka nga sirina transport nemugamba emikono gyange basasulidde kiboda nti mukwano gwani konze bamuyitaani wali omuwala gwe nali ndetinga ebyo ebiseera first study gwe nasookodde era bwe yakuba esimu ku makyo study ng'ali kumbuza tange namugamba you're the one spoiling my daughter okitegeera naye bankuba kibooko kuva lwe nava ku lwamu zaali ssaawa 11 tatange nankuba 12 ne tugenda ekibuye afande n'agamba abasirikale ne bankuba paka saa 6 ogw'emisana toyinza kuŋŋamba kuva ku mukazi nga nabonaabona dda naye wasomerako mu ssomero ly'abasiraamu. This is Jason. Nasomera ku St. Joseph's Girls Primary School in Zambia, St. Joseph's Girls Primary School, St. Joseph's Girls Senior Secondary School, St. Lawrence Horizon Campus. Then I was expelled in Senior 5 second term. Then I went to 4 other schools. Tina, this is Jason. Hi, Jay. No one is going to help you if you're not listening. Wala Jason igenda vamano. No one is going to help you if you're not listening.
Jason. Mbadde wano the whole entire time. No, first listen. Ulira, mbadde wano the whole entire time. Like, everyone wants to listen to you. But you're over talking. Kati tebagenda kutegeera buzibu bwoyina and all that. Let them ask you and then you reply. Oli kwogera ebintu bingi, no one is gonna help you. Era obwedda nsaba senga nyamba nteekeko nkugambe. Listen as you talk. I have been reading the comment section. Everyone feels like you're mad and all that. Which is okay. Like, I've had people tell me about me. Listen. Wanjisenga. Katika mbuze Jason. Jason, oyo muwala omumanyi? Mumanyi de banga. Banga ki? Emyaka nga 10 plus. Emyaka 10, thank you. Emboozi gya yogerako wali ogiwuliddeko? Uncle Chumi. Yeah, there's a time where Jackie gye twali chillingira n'aginyumyako. But we didn't take it serious. And because y'omuntu abeerawo na isolating herself n'abeerawo n'asoma ebitabo n'akola ki, like she said she's a low person, yes, true. Kati wabyogerako ne tugamba Uncle Chumi nga wamugyewa ne tuzaala wazalawo ensonga. Ne tubivaako ne tugamba naye tosobola sha gwe kuwasiwasi gweyina naawe Uncle Chumi tosobola naawe gamba no you guys this and this happened. Ne tumugamba no it's not true. Oba kiteke naffe ne tumugamba nagamba no you guys see this and this and this. N'atulaga biki message byawe baali balina bonna. Naffe tetwabikkiriza because we felt like oba she was high at that moment. Oba kitegeera senga. So nze just kyenjagala aliseninge bamubuuze addemu ebibuuzo. Naye kakati mukwano omuwala ono azze n'ayogera emboozi ze n'etuziwulira. She does not have any bit of evidence about what she's talking about. I don't want abantu olaba wano abantu bagamba mbu abantu bajja wano ne ba cyberbullying abantu and they character assassinate them without any proof. Olira ebigambo byayogera ku Chumi, there is no proof. Yes. And ye mwenyini nyini she's letting us know how she's mentally unstable. Kakati mazima omuntu ali mentally unstable tunamuwuliriza tutya without any evidence of her allegations. Okay, and then just honestly speaking, tuba ne proof she has anything she talks about. I'm no longer mentally unstable. I'm not even on medication anymore. I have my last you have a history. You have a history of being mentally unstable. And me talking about it is because Senga, I thought like your life is a safe space, because when I see on one it's a safe space. It is a safe space, but we cannot prioritize one person against the other. Yes, very true. When you come and say ono muntu yankola bwati ne bwati, bring the evidence. Court etule eneka kati oyogedde emboozi amazima. Your story, I'm sorry to say. I mean, Lindako. It is not news in Chumi ayagala abawala. No. It's not a big deal. The first time we have had in Chumi akuba abawala. Naye bannange buli anavayo Chumi yankubye nga tukomerera Chumi without evidence. Exactly the point. Aina babujulizi omuwala ono ayogera talinayo wadde n'akafaananyi ng'ali ne Chumi, talina wadde message wadde audio. Do you want to share the voice note? The voice note here. You have my number. Oh, you share my number. Share with anyone, then we share, then we see what to do. And then all of us saying, no, honestly speaking, abantu, I have witnesses. The only person that was in the only person that was in the house, nga Chumi akuzina, yoli omuvubuka bottom mukati ba witness yabalala bogendo tuleetera. And if a person is Chumi's ex, that person does not count as a witness.
Yeah, because someone has already had a moment with them, so it doesn't because count. mwenate mumwagala. All of you have, and we want a person who tawulirangako twagala obujulizi. Senganze Chensava, yeah? If Tina is willing, if they really have that evidence, yeah? Ne over anything to start up from. A sharing it either Gwe Obanze right now I can share my the video and then to Labido Kuecho, whatever they have shared. But apart from that, I feel like all this is just going too much, it's going extra. And it's reaching a necessary point which it took anti-kati. Abantu bali mukwera bisa that noise is becoming too much, it's becoming background noise. Kambawe example, owulira omuntu ayinza okujja n'agamba mbu Ngasidi yampereza message nanvuma, and everybody is gonna believe them. Nenga oyo omuntu haven't even talked to them. Bring the messaging nkuvuma banga, you know, evidence. Sibya hearsay. And then Sangane Njagala Gamba, one thing I know about Tina, like honest truth, she's someone like not in a bad way. Muntu nti mumanyi de banga ate mumanyi, she's someone who has been a little bit reckless with life. Ndiche manyi kala yinza okubanga ina evidence nenga tajina mwene simu. Obanga wajibada obanga yabula. Kwa gamba tali serious mubulamu. It is not it. Oh, okay, the evidence is just not going to happen because I feel like I know. Actually, I don't feel like I know she has changed phones like a million times. It is not there. There is no unless okay, it is there. But what I know is evidence. I do not think it is there. Mpozinga walwe chintu kyeyakuumanga weekiri. Talina wadda akafaananyi ng'alina Chumi. So we start from there because this is becoming background noise. Chumi ajja kugamba nzoyo Omuwala, I don't know her. I've never met her. Era muntu agenda kwegaana ate omuntu asobola okusuubinga someone ajenga ne evidence because totagenda tugamba anything without showing us. Even if someone hurts you, even if someone strangled you, but come with evidence. At all, if you would wanna leave that issue, if something hurts you back then, just okutriggerlinga now chireke. I understand ekyo mukuba kubanza omukazi yankubako oluyi ne muyita sebo. Okay, Tina is trying to share with me something on our WhatsApp. Tina has my Tina number. Is trying to share with me something on WhatsApp, so I don't know. Let me first check it out, then I share. Talina byagenda kusharingira mukwana. No.